Njagala kukwanirizaako ku Friday eya leero. Okimanyi bulungi agoberera ku Sozmo Family, Sozmo YouTube channel nti every Friday, Saturday, Sunday ku channel no tubeeramu love stories. Waliwo love stories tubadde tupozinzeemuuko for some reasons, but soon tugenda banga bwe tuli nnyo. Love story ya leero egenda kusooka na love lab. Guy ayogerwako mu love story eya leero tugenda kusooka tumuteeke mu love lab. Bwe tumala omuteeka mu love lab tugenda kuwuliriza love story ya sister, okole conclusion owe opinion yo nga buli kimu okiwulidde. Usually ntera kusembyayo love lab naye olwa love story eno love story newankubadde ku nkomero sister yatusaba Guy we tumuteeke mu love lab. Kakati tusoose kumuteeka mu love lab, ogenda okuwuliriza love story ng'otegedde gwe twogerako. Njagala kukwanirizaako mu ngeri enjawulo. Wonna wosinzira okulaba shows zino nsaba busabi Mukama akuwa ekisa ekikusobozesa obutasigala kyekimu. We are not just here for fun, we are here to learn and we are here to save okutaasa obulamu bwaffe obw'omukwano. Nzikiriza nti azatambula nange ebbanga lyonna. Bw'obanga okyasigadde nga bwe nakusanga obanga bwe wajja wano nga bw'okyali, njala kutegeeza nti mu ngeri ennyangu twaligambye nti obulwadde bwe bweyongera laba omusawo. N'olwekyo njagala kulifaalinga Mulago Referral Hospital mu nsonga zino ez'omukwano, kubanga ekirwadde kyo kitusussa obunene. Weetaaga kuteeka mu intensive care kubanga ekirwadde kyo kiteekuba nga kinene. Naye nzikiriza nti kuggwe gwe njogerako bw'atyo oyinza banga toli omu ku bano, olina engeri gy'okyusiddwa gy'okwatiddwako. Katugende mu love lab eno tutandike show yaffe eya leero. Nze Sozmo. Hello. Hello. Yes, brother Baker. Hello. Jebale Sebo. Hello. Hello. Yes, please. Ompulira bulungi kati? How are you? I'm okay. How are you, Sebo? I'm okay. Wabale kubeera musajja abuvunaanyizibwa abalala asangako missed call. N'atafaayo kuddamu kunoonya muntu. Naye kiba kibi oluusi omuntu ayinza obanga akwetaaga obanga naawe oyinza omwetaaga. Nkitegeera. Okyali ku kkubo? Okyali ku kkubo, mpulira background olinga ali mu awali ebidduka. Mbaddeko wano mukwano wange. Kaakati osobola okulyamuko kakava katono ne twogera ebyababiri? Look, just awasirifumuuko okusingako awo. Okay. Ne yanza boss. Kati wendi ompulira? Wali better. Beka erinnya lyange nze Moses. Waliwo omukyala. Tuyinza omuyita omukyala, tuyinza omuyita omwana ow'obuwala, naye katukozesa ekitiibwa ky'omukyala. Aŋambye this is a love show. N'aŋamba nsaba mukubire ku sserulungi wange akasimu. Bw'amala okakwata bw'ati mumuŋŋambire. Bebe nonekera yonni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mu bimazo ndesoncaye walayide nokoma ne pasi olinzirira oliba owenze tize nakikola tya oneseno golyeyo titinge ng'oli muhabbati. Osanyuse. Omuntu ono n'agamba nti ayagala Beeka. Ekisooka ogezezzaako ng'omuntu n'agamba ye muntu gw'oyinza okugamba nti bannange ono Guy kamuyirewo omubiri ekiba kibe. Waliwo akayimba ennaku ke bayimba sinaawo oba ku lulwo ne bakola ki?
Makulwa ne bakola kine bigambo binvudde muto naga mwana gaayo oyo kululwe nnyinza okulwana Sure. nagamba era muŋŋambire nti mubaabala Sure. ambale nti bali abalala ne baligenda nze ndibeerawo Sanyuse nnyo bannange. wena olina engeri gy'omegereddemu awo Ate sikisuubira in fact. bayita okisuubira Yeah. beekolooza ani antumye Mutegedde. omutegedde era ng'owuwo bw'aba ow'okukidoe mbuulirako erinnya limu lyokka bwe riti nze nkubuulira ebisembayo nkwerekereze mu kiro kino Erinnya limu. limu lyokka limala Nekyomanya mutegedde bunnange. yeah, but of course ekyange nakyo kiddemu bulaadi Ogera nnyo linnya lye ku mpewo. bulaadi gwe mbuliraako limu bwe riti actually ogambye toyagala kwogera linnya lye ku mpewo kati nkolera ekintu kimu bwe kiti tetugenda kwogera linnya lye naye tugenda kukola bwe tuti ku linnya lye ery'ekika one soka ombulira leeta esooka ne leeta esembayo ku linnya lye ery'ekika eni yesooka yesembayo Yasooka. newasembayo Sembayo E. newasembayo E. newasembayo e blood nga gye nina tesembyayo e Limba. sebo nze nnimba Sembyayo ekituufu kino ntesembyayo e it's a different esooka ntuufu naye esembayo we wali John awo esooka eri N A. Kyekyo. Nezo ziri common zinnalumansi zinnantege zinnambowa sorry sembyayo I kati blood nakye nandisabyeyo kimu ekijjo twanguyiza okutereeza bino mbuulira ezzungu lyokka kuba kati bino binconfuse nzemu mbuulira ezzungu lyokka ezzungu ate mba njogedde nedda kale tukole kimu mbuulira eggulawo n'eggalawo eggulawo n'eggalawo kikuwa nga nedda ku zzungu nga bwe nagamba nti nze Moses esooka ye M esembayo ye S esooka ye M nze nkwadde example kati negamba kati ne ku linnya lye mbulira eggulawo n'esembayo ku zzungu eggulawo n'esembayo ku zzungu esooka esooka ogambye ery'oluzungu anti gali abiri gali abiri ayina oluzungu abiri kati erimu lya D eddala lya I nga D esooka newasembayo ki newasembayo E okay awulabika nga ayise ekigezo kyange bulaadi pepe ebadde mpanvu naye omuntu ono bambi akwagala obubaka bw'obubaka ki yadde olumu nti kale tera n'abanga ate ayagala okubuuka ate luusi n'awulira ebimunyiiza ate neyeekyanga naye nga mwagala nnyo kati obuzibwa nti obuliwo alina ebibuuzo kamaala agamba ono Guy tugulubye ekimala ate ensonga enkyankalanya agimanyi eyo ensonga tugyogerako ki bulaadi ng'abantu abakulu abanywa kyayayokya ensonga eyo
kale ye lwakuba nti agirabanga oba nsonga ya bigambo bugambo nga bawulira nti bigambo nenjagala twogere mwalaali Brad. Actually mpayo seconds ntono nnyo kanve ku mpewo wano. Sigalako. Okay, kati kwetuli. Beka. Yeah. Nze njagala twogere ng'abantu ababiri abakulu. Ekituufu kiri nti okkiriza nti ebintu bino byali bibaddeko ebituufu ku muntu y'omu. Okitegeera? Kakati munno buli lwawulira nga waliwo alabikanga eyeekulubeeseza ku gaayi we. Ekyo bigambo bugambo naye nga tebiringa wabirowooza. Yabirowooza mu ngeri nkyamumukko. Omwana w'abandi ojja mwekoza ekintu. Yeraliikirira bwereere nze ndiwe. Oli? Ndiwe. Kale neyanza okwogerako naawe muganda wange. Muganda wange nange neyanziza nnyo akadde. Kale. Naye omugambire nti mwagala nnyo. Amiina. Era omugambe nti yonna gy'ali nze wendi era mumusabira. Oli? Kale Brad, ekire kirungi. Kale sebo. Naawe bwoti. Kale. Kakati njagala tukwatagane bulungi. Markinga bino nga tugenda owuliza love story eno. Abawala aboogeddwako omu gwasoose asembi atandika na leeta N n'asembyayo leeta E. Mark my words, oyo ye Nakitende. Gwasoose okwogera atandisa na leeta N n'asembyayo leeta E, that is Nakitende. Omulala gwayogeddeko ate asembyayo I ye Nansikombi. Kati erinnya lyayogedde eririmu confusion naawe okwogera erinnya eddala ebyo tugenda bitegeera mu maaso. Naye njala otegeere kino nkikuddiramu. Atandise nga gwasoose okwogera asembyayo inga bwe nkugambye nti ye Nakitende. Nakitende ye muwala gw'ojja okuwulira mu story eno nga si yatuwa story naye nga yayogerwako ng'ow'abaana ababiri. Njagala bino obiwulire kati mu maaso osobole okubitegeera. Nakitende ye muwala ayogerwako ow'abaana ababiri naye ate si yatuwa love story. Atatuwa love story gwe boogedde mu kusooka. Omuwala agenda okwogerwako mu love story gwe boogedde. Atuwadde love story yasembyayo I Nansikombi. Kati ate oyo yagenda okutuwa love story. Meaning mu kusooka Nansikombi si gwe boogedde. Kyokka nga yatuwa love story. Kati ojja kumbuuza tugenda bikwasaganya tutya. Kati bwe tunaagenda ng'owuliriza story gye tusembera ojja kuwunzika nga otandise okutegeera mpola then nkuwe conclusion yange naawe owa opinion yo okusinziira bw'onooba owuliriza. Njala kukwanirizaako nateera era kkiriza mu ngeri ey'enjawulo. Nkwebaze olw'okubeera ng'otambudde nange, olw'okuba ng'olaba content ono, okukwebaza okusinga kwe kuba nti osazeewo obutasigala nga bwe watandika ng'olina engeri gy'okyusiddwa obulamu bwo mu nsonga zino eza relationship. Thank you so much. Katutandika okuwuliriza story. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Njebaleko Mr. Sozi kulamusizaako nnyo ssebo na bonna abali ku Sozi family abatuwuliriza. Mr. Sozi nagenda nenfuna omwami wange lwakuba tetuli bafumbo bampeta naye nga tuludde ebbanga nga twagalana. Kubanga omuvubuka ono twefuna tukyali bato ddala. Naye ng'ate okuzaako emabega twakulira ku kyalo kimu nga twemanyi kwegamba nga tuli ba Kalumenti. Ne wayitawo ebbanga ku kyalo nze nenvaako, si ku kyalo nti mu kyalo wano mu Kampala, nenva mu kitundu ekyo kye twakuliramu. Nze ne ngendako ewalala ne wayitawo ebbanga nga tukulidde ddala. Nali ndi awo nga Gayi ankubira, simanyi wa gye yajja nnamba yange. Gayi nga nkubira nga ngamba mbadde nsaba tusisinkane
tumiitinge. Naye nga nali mumanyi kuba nakula naye. Nga miitinga ne gaayi nga ntwalako out ng'atuusa nsonga ze nti abadde asaba tukole ki twagalane. Mr. Sozi nga nzira ewaka nga mbirowoozaamu kuba ku kyalo yali gaayi mulungi. Kwegamba nga ayogerwako birungi byereere nga buli muwala yenna tiyandyetaaze musuwa. Mr. Sozi nga ngwa mu mukwano n'omuvubuka oyo yali 2014 nga tutandika kwagalana nga twagalana. Kati we yanjagalira yali akyabeera waabwe nga yenna wa anti we gy'abeera nga nange nkyabeera waffe. Kati 2015 aba atandika n'angamba ayagala kutandika kupangisa kurentinga. N'angamba alina mukwano gwe bagenda ogatta renti nga omanyi ebyabavubuka nga byakweyiyawo ebityo. Ne mugamba okay, it's fine. Mr. Sozi omwami nga bapangisa era bapangisa ruumu emu bavubuka babiri nga omanyi ebyabavubuka buli omu ng'aleetayo zaalese ne basasula ennyumba. Mr. Sozi nzijukira twali twakeekwana twekwana 2014 mu December 2015 mu Gwokusatu gayo yatandika okupangisiriza. Kati nga nzijja bwe ntyo ne mulabako nenzirayo nenzija ne mulabako nenzirayo weebityo. Mu bulamu ne tubutambuza mpola mpola. Kati ne wayita emyezi 6. Ne wayita emyezi 6 kuva nga atandise okurentinga. Awo ne tusalawo tutandika okuba nti tubeera wamu. Naye before gaayo ono Mr. Sozi baatandika ye ne mukwano gwe ono bba wange yasooka n'ateekamu ekitanda kye n'ateekamu n'omufaliso ne batandikira awo. Mr. Sozi kuva buto bwange ndi muwala mukozi, ndi muwala omutetenkanya. Mr. Sozi nze njagala ebintu ebirungi naye mmanyi nti ku nsi kuno woba oyagala ekirungi olina okuba nga okikolerera. Mr. Sozi nga nnoonya mulimu nga ntandika kukola netwezimba. Mr. Sozi nze ng'omusajja wange agenda okudda ewaka nga waguze sofa seeti, agenda okudda ewaka kwegamba nga nteeka ebintu eby'omu nju kuba Mr. Sozi ebiseera ebyo nali muwala kuba Mr. Sozi nze si clubbinga, sinywa mwenge, si kyakala, kwegamba ndi awo bubeezi. Naye ate omuntu bw'aba antunuulidde tasobola kumanya nti si kyakala, siri mukyala mukyagaze. Kwegamba njagala nnyo ebintu ebikalu mu bufunze ate ntya nnyo okusipendinga. Era Mr. Sozi obutakulimba bba wange eyo gundi outing gye yantwalako nga nkwana ndowooza ye yasemba mu bulamu bwaffe. Sigamba nti yali tantwala wabula bwe yagezangako okuŋŋamba nga mugamba nedda. Ssente ze tubadde tugenda okukwata tutwale tulye kuba Mr. Sozi nga bwe gambye sinywa mwenge n'omwami wange tanywa mwenge kyekirungi. Nze nkoma akacupa ka soda kamu maybe ne busnats. Kati nga mugamba mukwano ne wegiba mitwalo 2 gye tugenda otwala ontwale out. Nedda, ezo ssente tusobola ozikwata ne tuzikolamu ekyamakulu. Mr. Sozi oyo yenze. Okiraba nze n'olunaku lwe yankwana lwennyini nga nsisinkanye nga nkubidde essimu yaŋŋamba oyagala nkutwalewa. Ne mugamba simanyi kuba nze ffe ebisanyukirwamu sibimanyi era go ge mazima. Abampuliriza bayinza okuseka naye sibimanyi kubanga nze si kyakala. Ebyange biggweera waka kubanga ndi mukyala abajetinga ennyo ate abalirira. Kuba kye nasooka okuteeka mu bwongo bwange nasooka ne mmanya ensawo ya bba wange etandikirawa era ekomawa. Ne mwagala munda mu mutima Mr. Sozi. Wadde nga nalabanga wabeerayo abavubuka abalungi abavubuka abalungi abasajja balina ssente zaabwe ne ŋŋamba kaŋŋume n'omuvubuka ono. Tukyali bato, tujja kukola, tujja kufuna. Mr. Sozi secret eyo nga wali we mbadde nkomi bapangisa ne mukwano gwe omufaliso ekitanda byali bya bba wange 4. By then baali balina 4 ku 4x6. Mr. Sozi nga ntuuka ewaka nga omanyi abaana ab'obuwala tuba tulina ebirungi bye twagala nga nkola. Mr. Sozi nga ngula ebintu by'omu nju ng'omwami wange adde waka gamba waaw nga naye takikkiriza. Nze Mr. Sozi nga watuuseeko
ewaffe ogamba ate nga biseera twali tukyali baana bato ngoyinza ogamba nti wabano wana ababeerawo bantu bakulu ate nga twali bato kozi by then nalina emyaka gyalinga 17 nali ngiwezezza nga ye ayina kuba nsingako emyaka 5 yayinanga 21 awowe watyo wenzijukira maybe Mr. Sozi nga tubeerawo nga tewali simufunangamu buzibu nga tuli mu mukwano omuyitirivu Mr. Sozi nga tetulina kyetujula tetulina kyetunoonya nga tubeera wamu mu nju emu mu kasolya kamu nga bba wange simufunangamu buzibu bwonna nti oba akukute n'omuwala gundi oba akukute n'ono oba akukute n'oli era nze nga nakula manyi nti omusajja ono simwenzi kuba twakulira ku kyalo kimu munaye Mr. Sozi nga bwegaye nti njagala nnyo okukola ate ndi mukyalo omutetenkanya njagala nnyo ebirungi nga bukya ku makya nga mugamba mukwano lwaki sigenze ku kyeyo nenkola jjukira opportunity z'abaana abawala basinga okufuna opportunity nali muto nga sinaweza na myaka 18 olwo mpulaninga ogenda wa ku kyeyo nga ngamba tewali buzibu nga tukola ku passport ng'esookanga eremerayo mu biseera ebyo twali tugenda mu kulonda 2016 tuba tuli awo ng'ebisaawo baba babisiba n'obisibaako Museveni ng'agamba abantu teri kuddamu kufuluma paka ng'okulonda kuwedde kwegamba nga bisooka bigootaanagootaanamu kaawo naye era saalekerawo okukola muno mu Kampala nga nkola mu hotels bwe zityo Mr. Sozi munnaaye alhamdulillah Katonda nga nnyamba mu gw'omukaaga 2016 nga bankubira nga baŋŋamba okyayagala ogenda nga mbagamba njagala nga baŋŋamba mwetegeke mugenda nga ngamba bba wange batuyise tugenda era nensitula nenvaayo e Uganda 2016 ogw'omukaaga nga 10 nsirierabira lunaku olwo nasookera ddala okulinnya ennyonyi mu bulamu bwange nengenda ebweru okutandika okukola Mr. Sozi nakolanga okumala omwaka mulamba n'ekitundu ng'omwami wange simufunangamu buzibu yadde wadde nga twogera bulungi nnyo kuba ebiseera ebyo nali nkolera wali tewali wifi Mr. Sozi nze nga somala ne weeks 3 oba omwezi nga siri ku mpewo nga ndi mu kamooli naye ng'omwami ateekako airtime n'akuba direct essimu n'angamba mukwano mbadde njagala kuwuliza ng'omutima gunnuma Mr. Sozi nga bwe nagaye nti nze soonoona ssente nga mugamba ssente z'oteekako okunkubira lwaki toziseevinga ne tuzikolamu ekyamakulu Mr. Sozi nange okubeera nga neerumya ku kyeyo nga siteekako data sigamba nti Uganda nalinayo omwana nali sina mwana gwendabirira nali sina family wabula Mr. Sozi kye nali nateeka mu mutima gwange nga mmanyi omwami wange ye family yange nagambye tituli bafumbo bampeta mpaka kati nze nga ne ku kyeyo abaana balinga balowooza nti sirina bazadde sirina bantu bange kuba baali bawulira nnyo ng'erinnya lya Gaayo oyo teriva ku mumwa kimbibiri nga nkoona ku linnya lye kimbibiri nga nkoona ku linnya lye era waliwo omu eyambuza mukwano gwange n'angamba naye ggwe toyinayo ku bantu bubalala lwaki okasala oyogera nnyo ku musajja ono ne mbagamba gye baali lwakuba nti just mwagala bwagazi nze manyi ye famire yange kuba Mr. Sozi nafuna omwami oyo nali mulabamu nga maama wange nga mulabamu nga taata mulabamu nga mukwano gwange yali best friend wange at the same time nga mwami wange kwegamba ng'omuntu omu ng'alimu ebintu 5 okiraba mukwano kakati munnange Mr. Sozi nga tubeera kumbe we nalinnya ennyonyi olwo bannyumiza banneyiba we namukuba nti omugongo ndowooza nali sinnatuuka na gye ndaga nga n'omulimu sinnagufuna omwana omulenzi oyo n'aleeta omukazi ewange Mr. Sozi munda mu nnyumba nga wayise ennaku 3 nga sinnatuuka na gye ndaga olwo baneba bino be babinyumiza nti bwakya kuba navaayo lwali lwa Mande era nalosibwa navaayo ku Mande nengenda ku kyeyo ku Lwokutaano nga balaba omukazi afubutuka mu nnyumba eyeesibye ettawulo mbunga omuwala yalinga nfaanana naye nze mpaka ne kati kyesikkiriza nga neeyiba kuba ffe twali tupangisa Mr. Sozi tewaliwo mizigo twaliwo ennyumba 2
nga waliwo ennyumba eyaffe waliwo n'ennyumba y'omukyalo oyo omulala naye bba waffe ng'alaba omukyala afubutuka mu nju. Kati yalaba omukyala oyo ng'amukubye omugongo, kyeyava agamba bawala be, ono anti eyagwe mwagambye nti agenze bweru ate amangu kano wiiki teweze akomyewo. Agamba bawala be, omuwala agenda okukyuka ate nga balaba si yenze. Kyebava bamubuuza nti ate ggwe? Kyeyava abagamba nze ndi muganda w'omukyala. Ndowooza baali babiteeseza ne bba wange. Tebaakifaako. Wayita wiiki muganda w'omukyala tava wa bba wa munne, wiikisi 2 ziwera omukazi tava wange, wiikisi 3 ate nga eyayita muganda w'omukyala asula ne bba wa munne munda mu nnyumba, afuluma ku makyali bwerera ali mu ttawulo. Ne batandika okufunawo question mark. Kati kumba omuwala ono Mr. Sozi yali amanyi. Omanyi bano abawala bagenda babba baffe be bakwana. Kyasookera ddala okunoonyereza kuba bba omusajja wa mukwana amugamba mukazi wange ali bweru biki era yamugamba. Ndowooza omuwala nannoonyerezaako ku Facebook ate yali yammanya dda kuba Mr. Sozi nagenda okukola okunoonyereza okwange amaze okusetulinga nga ndabira ddala omuwala ono before nga nkyalina Uganda nga ndi n'omwami wange ng'olwedda mmanyi ate baali bamanyiganye. Munange omuwala ng'atandika kunoonyereza kati alabika bba wange. Naye omuwala ono Mr. Sozi yali mukyakaze nnyo be bano abawala abanywa omwenge. Abawala ndowooza ensi be yakubaakuba edda kuba yali azaddeko abaana be 2. Yali alina abaana 2 ate nze ebiseera ebyo ne bba wange twali tetuzaalanga. Nga omanyi omukazi ng'azaddeko abantu baba bamuyita bano abaazirwanako aba amaze okulaba ebizibu by'ensi. Munaye Mr. Sozi Secret eyo omuwala yasooka n'abeera bwe yajjanga asaaga omuwala ng'alemera ewange. Nze jjukira simanyi omusajja talina yadde n'ekimu kyandaga kyoba mu nju mulimu n'alimu. Mr. Sozi nga twogera bulungi ng'omusajja ampa time, omusajja ng'akuba ne vidiyo koolo n'akulaga nga nange simubuuze ebintu oba olabika olina gw'olina kuba omusajja wange Mr. Sozi nze nga nkuterawo n'omukono ne bagutema ng'agamba nti omwami owange takola bwenzi era tayenda kuba nali simufunangamu buzibu bwonna. Omwana omuwala oyo tekyamumalira ng'addira abaana be 2 be yazaalazaala ey'edda ensi emaze obbakuba ng'abaana be abasula baleeta ewange. Mr. Sozi ebiseera twali tupangisa luumu emu olwo beegaseeko omusajja owange asulamu, omwana omuwala oyo asulamu, abaana be 2 basula omwo. Teyakoma okunaleetayo muganda we omukulu naye n'abeera omwo. Teyakoma okunaleetayo kiganda kye kivubuka ekirenzi bino ebivubukavubuka ebitalina mirimu ebikuba emisota ku kyalo nakyo nakyeta n'akigatta okwo. Tebaakoma okwo ne baleeta n'omukozi bafunye awo sigaalo bannaggagga abo boolaba nga babeera waka. Olwo nga bwe yeewera ako kajja genda nze wano sivaawo nazze mmaliridde najja mmazeeko. Mr. Sozi kyokka ate ekyasingira ddala okummalamu amaanyi ebintu bino byonna nga bikolebwa nga bigenda mu maaso mu nju eyange mu maka gange nze ndi ku kyeyo nzitunka n'emirimu gy'omuwalabu nkola nkyungibwa. Waaliwo muganda wa bba wange omuwala we basingira ddala okukwatagana gwe basinga oyo okukuta naye ndowooza ne waalizaala mwana bbali oyo ye alikimanya. Omuwala oyo Mr. Sozi yajjanga ewange buli lunaku era yayogeranga nange ku WhatsApp buli lunaku ng'andaga nti mu nju tewali kigenda mu maaso era nga yalaga nga yeefulanga atalaba na biri mu nju. Munnaye Mr. Sozi nkola omwaka mulamba n'ekitundu bawali nga sikimanyanga. Olwo omuwala ono yali mukyakaze nnyo nga outing ziringa outing ye n'omwami wange bakyakala aspendinga takola aliawo bano bangalo bunani ayagala ebirungi wabula abeera waka akola yafuna dda n'omukozi olwo banemba banyumiza ng'omukyalo oyo yeebaka azuka ssaawa 8 ng'omukozi bali mu luumu emu bajjuza akasomero mu nju yange bali omwo akatogo kali omwo oba baasulanga batya ekyo simanyi mpaka ne kati nkyakyebuuza nga sikitegeera. Okiraba mukwano wagenda ozzuukuka omukozi amaze emirimu baleetako omukozi yasooka ne bamugoba n'omugoba n'agamba omwami ono tumugobe ne baleeta omulala. Bino bannemba be babinyumiza. Mr. Sozi nkola ndowooza omuwala ono kyamulumanga okulabanga
ng'omusajja ayogera nange buli kiro ansuuta, ku status anteekayo, ku profile pic anteekayo, nga kimuluma. Ng'omusajja ayogerera munda mu nju ng'ayogera nange ate ng'ono mwali nga kimuluma. Nga kimulumira ddala, ndowooza yanoonya dda bwe yali asobola okunkolako ataaka naye nga talabawo. Olwo omwami wange atandika okuba n'obuzibu, atandika okunkubira nga ŋŋamba mukwano eno kiri bubi, amabanja nga gafuuka amabanja Mr. Sozi. Omusajja wange buli kaseera nga akaaba ssente, akugamba mukwano bammanja, mukwano nyambo mpola $5,000, nyambo mpola y'ekinaana, amabanja gammalawo. Kye nava mu butuuza ne mugamba munnange amabanja gavaawa? Ne mugamba amabanja gavaawa? Nalinga ewaka nga tuli babiri nga tetulina mabanja. Nava Uganda sina mwana gwe nakulekera. Kubanga yali talina famire gy'alabirira nti oba alabirira baganda be, tuba bana bavubuka, talina baganda be bawerera, nti oba alabirira maama we nedda. Kuba Mr. Sozi nali mbeera n'omwami wange. Ne mugamba ze gwe wali olabirira sikyali Uganda. Gwe yandibadde kati asanyuka ssente ziri. Amabanja g'ogamba gavaawa? Kumbe yakwata emisege giri mu nju gimunyuunyuuta gimumalawo tayogera. Tebaakoma okwo nga n'okulya balya bulungi. Bino byonna babinyumiriza. Balyanga nkoko, nnyama byennyanja. Zenva eziribwa waliwo baba balidde obubi balya byenda. Olwo nga balidde bubi. Jjukira bonna tebakola. Abantu b'enkubalidde mu nju, omwana omuwala oyo, abaana be 2, abo si 3, muganda we omuwala omukulu ddala, brother we baleese n'omukozi, be bantu 7, n'omwami wange bantu nga 8, bali mu kaziga ka luumu emu. Omusajja yasasula ennyumba, yalisa egyo gyonna emitwe gyembaze, bonna bali omwo. Munnange yakaaba ebizibu, akaaba lwakaabye nga muweerezaayo 5, lwankabiridde nga muweerezaayo 8, lwakaabye agaana nga nsumulula nga muwakumba alina famire gy'alabirira gy'atayogera. Kati Mr. Sozi lumu bampe tayita ku Facebook. Kolo nali sijjukira nze engeri gye nali nga ddato wange wa musoole-soole. Saateranga nnyo ogenda ku Facebook kuba ebiseera Facebook account yange teyabeeranga nnyo active nnyo. Naye nga ndowooza yali yagamba omuwala ono nti bw'obanga opostinga ekifaananyi togezanga n'ontaaginga. Okiraba, togezanga n'ontaaginga ate. Togezanga n'ontaaginga kuba mukazi wange abajja kubiraba ayita nnyo ku peegi yange kye baakolanga. Kati lumu ngendako ku peegi y'omusajja ku Facebook oba nali noonya kingenda okulaba omuntu akomentinze, kubanga omwami wange yalina posti gye yali atadde nga omuwala omuntu akomentinze ekifaananyi tekwaliko kifaananyi ku profile pic. Agambye mpulira nga nange njagala nkuzaalireyo bebi. Ne ŋŋamba ono ate nga likinga nnyo ebifaananyi bya bba wange, akomentinga nnyo komenti z'ateekako nga ze ziri enzito. Kyenava nyingira ne ng'akanyingire mu akawunti eno ndabe onaani nga ne profile pic yennyini tekuliiko kifaananyi Mr. Sozi. Nga nyingira mu akawunti ye, ekyanyamba ebifaananyi bye byali biri mu public nga n'oba toli mukwano gwe ng'obiraba. Ng'alina mu tagziini ez'abantu abangi akawunti nga bagitaaginga nnyo. Naye ne ŋŋamba kanyingire ndabe omuntu ono yaani, lwaki akomentinga nnyo ku bifaananyi bya bba wange, lwaki alayikinga nnyo. Mr. Sozi ngenda okutuuka eyo nga bali mukwano oguwedde, ndaba bba wange ebifaananyi beekutte, ali mu ngoye za bba wange, babulako kimu kwekisinga, ebifaananyi ebikubibwa nga ali mu buliri bwange omukazi ali omwo Mr. Sozi waya zaanoba. Byonna ne mbikwata ne mbidownloadinga ne mbikuba mu inbox y'omusajja ku WhatsApp. Owulira Mr. Sozi ensonyi ng'azifuula obusungu nga omanyi. Olwo nno wayita omwaka mulamba n'ekitundu okumanya ng'oli yali pro mu kusirikira ebintu byoba kyemba ŋŋamba, oba yali mugezi nnyo oba ate nze yali omusiru ennyabo ne sikiraba simanyi. Mr. Sozi mbikuba nti mu inbox tukyankalana. Nga nnyomba nnyo Mr. Sozi kye saamuvumanga tekiriiyo. Kye saamuvuma Mr. Sozi tekyaliyo. Nga tuyomba, nga twevuma, nga twerangira, nga tweblockinga. Kati Mr. Sozi nasitera nnyo ku blocking, era wayita ennaku 3 nga mugjayo mu block nga mulekaawo ye ng'asigala mu blocking nze ng'amala nga nzijjayo. Olwo butandika butandisa olutalo.
nga ngenda oyo muganda wo omuwala gwe nayogeddeko nga mulumba mu inbox nga mugamba oli muntu mubi nnyo ate oli muzibu ne mugabe no bebadde bikole olwo naye bakubanga ebifaananyi nga naye ebifaananyi ebimu mwali nga naye ebyembi downloading nga bimukasukira mu inbox nga mugamba maama kino kiki ne mugamba kyovula abagamba nti bamulamu abantu tebaagala bamulamu kati gwe mulamu wange buli gyefuulafula nti onyagala bino bemukole wange n'agamba nze munaye saabimanyera kaakati nze najjanga nga baŋŋamba nti bali bakwano be ne mugamba mukwano gwe ng'asula mu buliri bwange basula bonna ekiro ng'osoosula ne mukwano gw'omusajja buli lunaku nange osula mu buliri bw'ekiro muba mukolangamu ki ekyo waba mukwano gwo ye mukwano gwe muwala lwaki tewaŋŋamba nti waliwo mukwano gwa jje wange misasozi nga nyiiga nga wayita omwezi nga tetukyayogera na musajja ngenda olaba omukazi oyo ng'azze mu inbox yange Mr. Sozi omukazi ng'anvuma nga bwe nagenda nti nange Mr. Sozi sinywa guteese navuma omwana omuwala ne tulyoka twevuma Mr. Sozi ne tulyoka twewemulira ku ssimu buli omu ne twemala eggoga nze jjukira olutalo ndulwanira bweru ku kyeyo nga bw'obitegeera bubali Uganda omusajja ng'abingira mu kyava agamba ate n'ekiro agenda kumpaako jjukira boogera ebyo ebintu banvumira ku ssimu ya musajja bombi ng'era mmanya bumanya nti bano bannaye bagenda nasula bonna Mr. Sozi nga kinnuma awo ne tusooka ne twawukanamuko omwaka mulamba omwaka mulamba Mr. Sozi ne twawukanamuko nga ndi ku kyeyo nkola namaa nenyongerayo ne contract awo jjukira wali nagenda obbagwamu nga mwaka mulamba n'ekitundu nga muzaye emyezi 6 nkomyewo kati ate abeewo byatuukirawo contract negwako nga tukyali mu ntalo tukyali mu nsindikagano ne wayita omwaka Mr. Sozi olw'okuba nali njagala nnyo bba wange nga mwagala mpaka ne kati n'omusajja wange mwagala kati nga ngenda mu inbox nga njogerako ne maama wange nga mugamba mami nkoze ntya omusajja ono nga mwagala nnyo kale yali takolanga ku nsobi nga takolanga ku bwenzi oba kino kyajja lwakuba nti nze najja eno ng'aliwo yekka biki nga mami aŋŋamba oba omusajja wo omwagala mulwanirire yogerako naye oli eki kyagamba Mr. Sozi nga mira pini nga ngenda mu inbox ya Gaayi nga njogera na musajja nga muganzi byonna ebyabaawo nsonyiwa manyi Mr. Sozi ze neetonda mangu ndi muntu eyeetonda ewali ensobi ne watali nsobi mu relationship yaffe nali nkozesa nnyo ekigambo sorry naye Mr. Sozi omusajja wange ye musajja ateetonda okyo oba bwe baali bamuzaala baamugamba nga teweetonderanga omukazi yekyo simanyi ye okugamba ekigambo sorry waakiri mwawukana naye nga takifulumiza mu kamwa ke ate omusajja wange ekirala Mr. Sozi tasemba nakyo ate ye tasobya takkiriza nsobi ye omusajja wange Mr. Sozi ye muntu oba amusisinkanye ng'oyogera naye ogaba naye omwana omuwala ono yafuna omusajja yamala naye ng'ate nze amanyi true colours kuba waba mu bantu alina pretendence kyasaako ne yeefuula omuntu mulamu ne yeefuula omuntu omulungi okiraba mukama wange naye ate ye muntu ayinza n'okuttisa omuntu oyo gw'olaba weoba nga waliwo omusango ye agweggyeko aguteeke ku gwe waakiri akuttisa omuntu ne bakusiba naye ye nga tegumusinze kati oyo ye musajja owange kye nasooka okumanya nti ekyo kyekintu kye nnina kyenfaafaagana nakyo munange Mr. Sozi nga ngenda mu inbox ya musajja nalikodinga na recordings nga muganzi oba oyagala message yange ogiforwardingira abantu museke naye nze sifuddeyo mbadde nsaba onsonyiwe byonna ebyaliwo ekiba kisoboka tuddemu tutambuze obulamu nga munnaye awo nasanga naye yakangamba munnange kale tusobola otambuza obulamu naye kati nga twogerayogerawo nga womanyi ebyabaagalana kumba omukazi oli kati nga mubuuza omukazi yali akolanga kyewange biki nangamba munnange jjuka nagambye alimba ye waakiri akuttisa omuntu naye nga tegumusinze nga ngamba ono omukazi yanywesa ebiragala nankozesa Mr. Sozi bwati omusajja bwe yaŋŋamba mbu ye teyeebakangako na mukazi bya mirembe omukazi mbu yamunywesanga ebidagala mbu naamukozesa nensirika Mr. Sozi omwana omuwala oli wamanya nti twazzeemu okwogera twaddinganya olutalo ne lusituka buto naye ku luno nange nenga ngenda lwanirira omusajja wange ne twevuma n'omwana ne mugamba kiwala kikazi gwe olina abaana babiri oli wanzaala 2 oli mu relationship ey'okulwanagana ono talina yadde akaana
ne mugamba ebba wange yakulimba kiga nti agenda labirira abaana bo kyoba otwesibyeko bwotyo kiki ne mugamba effort gy'okozesa ng'otabula amaka gange singa ye effort gye wakozesa ng'olwanirira taata w'abaana baabo nze simumanyi namumanya singa oli bulungi nnyo muwala gwe kati omuwala nga wayita ebbanga omuwala nga akkakana ng'ajja mu inbox yange ng'ayogera bulungi nga ngamba mbadde nsaba tubeere ba mukwano nga ngamba naye nze omusana kye nagenza okuzuula nti bbaawo omwagala nnyo kyokka ate nange omusajja mpulira mwagala sikyasobola kukola kimmuta kaakati mbadde nsaba onzikirize mbeere mujjawo olwo omuwala yanneesabira mbadde nsaba onzikirize mbeere mujjawo omusajja tumwagale babiri kyenava mugamba maama wange omulungi ne mugamba gwe ku bwongo obwo ogenza okupimapimamu kuba ebiseera ebyo bba waffe yalina emyaka 25 ne mugamba woba olabanga omuvubuka oyo w'emyaka 25 asobola abakazi babiri Kampala kuno ng'obwongo bwo kye bwagambye ate ovuweeki gwe tokola kubanga nze nkola ondaba ekisookera ddala gwe ozze mu bulamu bwaffe okusatu tokola ffe tukola wazaalako dde olina abaana babiri wali ku ttaka ffe tetuzaalangako kati gwe olabawa olaba tusobola okukwatagana ne muganda ndeze tosobola kubeera na Mujja wange kuba ekisooka oyina wazaalazaala dda ekisooka toyina mpisa wajja mu inbox yange n'onvumaze nga sinakulumbako olutalo nali nkola olutalo na bba wange n'ogenda obiyingiramu mumanyidde ne mugamba gw'obanga gwenze gwenza okukulizaako akatogo ne mugamba munenze siri wiringi kukkiriza obutogo nti ngenda fumba na Mujja wange kisookera ddala omusajja wange tumuyinaamu mwana ekyokubiri temuli bampeta owulira mubadde mwekwanako bwekwanya ate ekyokusatu yagenda okukwana ng'okimanyi nti alinayo mukyala we gwe wennyini n'olemerako nze ebyo sibirimu era kyesobola kikkiriza misasozi omwana omuwala oli ng'akula buto olutalo kati wayita wiiki tumala okuddingana n'omusajja wayita wiiki 3 twogera bulungi nnyo twogera lwakyalumu omusajja nga ajja mu inbox Mr. Sozi nga ngamba mukwano nno ng'obuulire omwana omuwala ngenza okudda ewaka ng'ennyumba nkalu mbw ebintu byonna abibbye nze nasooka no biitano okubalaata mbw ebintu abibbye mu nju temuli yadde ekintu ne mugaba ebintu abibbye ebisumuluza abijjeewa mbona omuwala jjuka nagambye omusajja wange alimba mbona omuwala simanga yakozesa sipeyaki nanzibako ebisumuluza yeka yasayisa ebisumuluzo biki ne mugaba yasayisa ebisumuluzo ne mugaba emanyi omuntu okusayisa ekisumuluzo balina okukwata ekisumuluzo ekyo n'agenda nakyo ne bakisazisa bakitwala totegedde ne mugaba oba gwe yakwata ekisumuluzo n'okimuwa kuba ali abadde mukazi wo nga mukukuta mu nnyumba mumaze emyaka n'emyaka muli omwo mukukutira omwo Mr. Sozi nga neekyawa ku kyeyo nga nzira e Uganda nga mpulira sikyasobola olwedde nali nkoze n'okukola emyaka 2 awo n'emyezi 5 nga ngamba kanyinyuke kanzire e Uganda Mr. Sozi nagenda otuuka ewaka we naleka ng'ennyumba ejjudde natuukawo nga n'akajiiko ak'ebisatu mu nju tekaliimu nga n'ekisimula tekiriimu wabula omusajja nga yateekamu akafalisa agwawo wansi olwo nga wayise wiiki nga ngambye nti ebintu mbu babyokeza natuuka ewaka Mr. Sozi natunula enju nentunuulira omusajja nga sikitegeera na butegeezi musajja we ne yeetondatonda mbw ebintu babyokya mu Mr. Sozi nga ngenda ku poliisi nagenda na ku poliisi ye Nateeta awo Uganda poliisi kati nga njagala omusajja ono bamukwate naye njagala ku poliisi nga ngenda njogerayo nga magamba bba wange ono yamanyi omukazi oyo gyali kuba tosobola kubeera na muntu myaka egyo gyonna myaka 2.5 nga tomanyi muntu ono gy'abeera omuwala we bamukwate ayogere ebintu byange byali mu nju byalagawa kuba nze mbyagala ati abasirikale nga bangambaawo anakkiriza okujja nabaga temugenda ku mulimu mukwatirayo ate temugenda ku mulimu nti mumukwate kubanga tujja kukola akajagala ate nga bino bintu bya mu nju nze ngenda mumuyita manya ajja kujja kati bba ngenda ateesa n'abasirikale ku poliisi awo Uganda poliisi awe Nateete nga bange mulimbalimba mugamu naye jangu wano ku poliisi waliwo brother wange bakute jangu nnyambeko njagala bamutte nga ajja bulungi nnyo olwatuuka nga bamugaatuula wali kaakati tuyogera mukazi wo gyali twagala bintu bye mwagamba mbu baabibba kati omusajja alayika yabawa ennamba nga nfu bakuba ennamba nga teriiko kati abasirikale gabangamba tumusigaze mpaka essimu ya mukazi oyo naddako ayogera omukazi aba tumutambagama tumuleke tugende ewaka
Mr. Sozi twali twakafuluma ennyo nga twakava nga ne gate tetuna kubuuka kikomera kuva ku poliisi yakafuluma gate ng'akwata simu ng'akubira muwala. Mbandi awo ekiwala nga kinziriza omuliro mu inbox yange ku WhatsApp nga kingamba gwe omusiru gwe wabadde okutte bange ng'omututte ku poliisi ng'oyagala nzije iba naye mba kujjawo gwe kisirani gwe nandikuyisizaamu empiggo osibisota bba wange. Kumbe Mr. Sozi bano abantu basigala bakukuta. Naye Mr. Sozi ze mbadde manyi omuntu aba akutuusizza ku ekyo kyonna ekikolobero oba tokyasobola kuddamu kolaki okukuta naye. Baasigala bakukuta. Mr. Sozi nga ntuuka Uganda ng'afuna na lubuto mu bba wange oyo. Mr. Sozi nalaba ebizibu ku lubuto. Bannange abantu bali bancunya ababiri abo. Omuwala nga wankubira wanvuma tubeera nze nga nzaabeera n'omusajja. Naye ng'omusajja bw'ogezaako kugamba ku bantu akumekereza nga gwe mubi oli ye mutuufu. Agamba ono y'anoonya oli biki. Namugamba nze anoonya oli. Nze anoonya ekyo kikazi kyo oba kye kinoonya. Nga bw'atyo Mr. Sozi nga nguluba n'olubuto omusajja bikasooka tubeera mu kuyomba waka nga tewakyali yadde emirembe. Jjukira ekintu kyonna kaseera kiyingiramu obuntu owookusatu asatula busatuuzi. Mr. Sozi Katonda nga nnyamba nga nzaala mwana wange nga nsumulukuka bulungi. Wayita awo korona we yatandikira mu Gwokusatu kuba omwana namuzaala mu Sebutemba. Tubeerawo era mu mbiri gw'omusajja ng'agira n'anoba oba we yanoba ng'anobe nawa yamanyi. Muyombamu katono omusajja ng'akwatamu obugoye ng'agenda. Muba nga yembera Mr. Sozi gye tulimu. Korona era agenda okutuuka Museveni agenda okusiba kubanjukira teyaliwo mu mwezi gwa kusatu. Gwali gwa kusatu. Agenda okusiba. Bagenda n'okulangirira ng'omusajja ali mu kunoba nga yanoba. Bandi awo ng'akomyewo olwalangirira nga Museveni agamba nti okutandika n'enkya kino bwe kiti kikolebwe. Bandi awo ng'akomyewo n'akagugu ke ng'akakuba mu ntebe mu nnyumba nga mmwaniriza. Naye bwe yagenda okunoba ng'asigala atuwa ng'ampa obuyambi ekyo ky'obuyambi bo abumpa. Nga musajja wange ng'ampa obuyambi nga n'ennyumba agisasula kuba ku mulimu gwe nali mmanyiiyo. Naye nga ye yanoba oba yali yanoberawa yamanyi ekyo kyo simanyi. Bandi awo ng'akomyewo nga bamaze okuggalawo nga tubeerawo mu korona. Mr. Sozi nga embirigo ziddamu. Mr. Sozi okulwana nga tutandikirawo n'okulwana ffe abali tebeekubanga kweyadde okwesongamu olunwe. Mr. Sozi omusajja ng'akuba nze era oyo korona ye bagamba buli omu amulojja lwe naye nange namulozaako. Jjukira nnyina bebi omusajja nga tulwana. Mr. Sozi nga ndyoka nswalira ku mizigo olwo wali twali twaddukawo we yakolera ebikolobero nga nswala mpya sikyajyawo nga mugamba manyi wano tuveewo tugendeko gye batatumanyi gye batamanyi mize gyaffe. Jjukira wano yawasa ebintu babibbye kino kandi nga sikyasobola kubeera ku kitundu nga sijjaako munaye nga tufuna ewalala. Eyo gye twali twaddukira gye twali twekukumye tubeereeyo mu kasirise tumanyi teri n'omu atumanyi. Mr. Sozi entalo nga ziddamu buto omwana omuwala okuva lwe yayingira oba kyajja simanyi okumanya kisiraani gye kyava Mr. Sozi kuba neevuma omwana omuwala oyo ye mwevuma mu nsi muno. Mr. Sozi nga tutandika okwekuba omusajja ng'akubanza abantu nga bakuŋŋaana ne batutaasa kati olukuba lwe yasembayo okunkuba Mr. Sozi omusajja yali anzise n'okunzita. Naye nga Mr. Sozi nze simanyi kikyayambalanga musajja wange ng'ayinza okubeerawo nga mwogera lwa bulungi ng'omuzimu gumulinnya omulundi gumu ng'asooka kupacca empi. Ate anti nange siri muntu mwangu Mr. Sozi awo nga tukwatagana nze tonkuba n'enkuleka Mr. Sozi nga twekuba. Naye nga Mr. Sozi mubeeraawo mu bulungi nga mubadde mwogera oba nga alina kyagambye oba n'omuddamu bubi bannaye ng'asooka nga kanulira amaaso omuzimu olwo nga gumwambala. Era amaaso olugakanula amayawandi kati n'ebidiya si birungi ng'asooka nga nteeka wansi omwana nga nninda oluya luntuuseeko awo tukwatagane. Era bwe kityo bwe kyabanga. Mr. Sozi nga twewuttulanga n'empulya nga ku mizigo nswadde n'ensooka n'ennoba mwoyo korona. Mr. Sozi n'ennoba n'ŋŋendako ewaffe naye we nagenda wadde neggayo okunnoonya wabula yakubanga amasimu nga nsiiga nziro nga njogerako bibi byereere nga njogerera bibi byokka bibi byokka era teyeetonda. Nanoba emyezi 4 nenkwata kubone neneekomyawo kuba natuuka ne ŋŋamba
nze nino ate we nanoba awunaaba nga tampa yadde 10 ndowooza bamuwa amagezi bamugamba oyo omukazi kaagenze tugeza n'omukombya yadde olw'ataano waba awulira nga ayagala ssente ajja kujja obuyambi obumuweerewa ewaka. Nange Mr. Sozi saamukubira ssimu olwo wali we twaddingana ng'agenda agamba abantu ono gw'olaba ye yanneesibako, wali we twaddingana nga awasiza kiri ekikazi we najja olwo jjuka nze yajja mu inbox namugamba nti munnaye nsaba kunsonyiwa tuddingane we kiba kikola ki bwe kiba kisoboka. Yagenda agamba ensi yonna agitegeeza ng'akola meeting atuuza enkinka azigambanga ye bwe yali yamuvinga ono nze nenkomawo nga muzungirako nga mwesibako era yali yamuvinga ono nene ono gye yali yamuvinga nga sigiraba. Kakati munaye nennoba Mr. Sozi nga buli kimu bintu bingi nnyo byesigambe nga mpulira ebintu bintuuse nennoba neŋŋenda nga ndowooza omusajja anaakola ki ananoonya. Mr. Sozi omusajja teyanoonya okwabanga okunoonya agenda akubira ssimu bantu gwataakubira nga taliiyo kyataayogera ettaka ttono baataakubira nga oyo ye yali tamumanyi naye emikwano gyange egyo n'agenza agikubidde abeewaffe bonna bakubidde abeewaabwe ndowooza nga kitokota si kisaanikire kuba we yatuukira ddala okubira abeewaffe alyoka anjogereko ebigambo ndowooza ewaabwe simanyi kye yabagamba. Mr. Sozi ewaabwe omusajja teri yadde neyankubira kasimu mu kolono yaliwo mubi ennyo nga buli omu yayana kubeera na famire ye jjukira nayina omwana naye kaabe nazaala wange teri yankubira kasimu kuŋŋamba nti bannange ogenda gwe wagenze naye omuzzukulu aliwo oba omwana aliwa. Wallahi Mr. Sozi tewali era kwe nakakasiza nti ateekwa okuba omusajja alina ebigambo byeyanjogerako ewaabwe ebyali ebizito ddala kubanga wawulira emikwano egyange ebigambo bye boogera byokka byabagamba mbubi ebyannobya naye namanya nti wabe kyeka kitokota si kisaanikire. Mr. Sozi nange nensirika kati ekyavaamu neŋŋamba ye lwaki neemenya lwaki neerumyanga nnyina ewange kankwate kubonzireyo n'omwana. Mr. Sozi nga tudda waka wayisola emyezi 4 olwaba okutuuka ewaako okwali okunnyaniriza Mr. Sozi kwali kumpisaamu mpi nansambagere ne tukwatagana buto ne twekuba nene ngamba lwaki omusajja ono amanyira nengenda ku poliisi olwo wali nga sinanoba lwe yankuba katonanzite nagenda ku poliisi nempaaba ekiro ekyo kuba yankuba nankuba bubi nnyo Mr. Sozi n'atuuka n'okunkasukira obuzina bwange wabweru ebintu wabweru omukazi gwazaalamu omwana n'otuuka omukasukira ebintu ebweru zalina ssaawa 6 gwa kiro Mr. Sozi siryerabira nengenda ku poliisi eyatuli okumpi nempaaba nze nange nkubye engoye aziyuziza poliisi yo ng'ewoza kimu jjukira ebiseera ebyo abantu abafumbo baalwananga ng'ewoza kimu nga bagamba bulabika buno butakkaanya bwe bati bangamba buno butakkaanya sooka ogendeko ewamwe buno butakkaanya bujja kuggwawo jju kati abasajja tebalina ssente biki ebyo nga poliisi byebeeramu ng'abantu bajja okuwaabwa emisango babagambanga kolona waatabudde abasajja okwamba abasajja tebalina ssente kati obusungu balina bungi tebanyamba naye bangamba sooka omusajja omuviiremukko omwesonyiwe embeera esooka ekkakkane olidda. Mr. Sozi nga ngenda kati bwe nadda nankuba era yankuba bubi nnyo nengenda ku poliisi yeemu njukuledde nagenda ogendayo ngoledde namuwaaba waabadda namuwaabako nti yali antulugunya nkuba era natuwa poliisi nembaga nti banne mujjukira omukyali yajjana ekiro ne bebi ng'omusajja ankubye ku byangu yaziyusiza ne muŋŋamba ngendeko ewaffe we nagenze neekomezzaawo fayini teyampise naye olutuusa nyaniriza nansambagerera ankubyekubye nga bagenda bamukwata nga bamuyingiza ekkomera ng'akabireyo amaziga amayitirivu ennyo mu kaduukulu nga nkolomera agamba era nga bagamba nze sinamukubako biki oyo omukazi biki nga njogererawo ebigambo naye era ng'ali mu kaduukulu ayingidde bamutaddeyo naye asiibayo nali ate njagala bamusuzeeyo naye ne waba waŋŋamba nti oyo taata wa mwana wo tosobola musuza ki mu kaduukulu. Mr. Sozi omusajja nga mujjayo mu kaduukulu nga tudde ewaka ng'akubira abantu bonna ng'abagamba omukazi mbuwenanobye bw'okwabadde ng'okudda nagenze bugenzi nga musibisa mu kkomera kati ne mugamba obo bagamba bagamizi tebalina kye bagenda kunkolako kuba ekisookera ddala bamala dda okunnyonoona tewali n'omwana neetaaga kati obo bagamba kiggwa amanyi ne mugamba ati eryo si kkomera kuba abalala bakusiba n'eruzira n'oduka naye nze wali wootaasuze nakusuula kuba nadde njagala osooka osuula ey'okukomwako akaduukulu owulira olwo abantu bangi bankubira essimu ab'okumulimu gwe bonna bakubidde bangamba lwaki omusajja omukola bwotyo lwaki otokkiriza musajja musiba oyo ye taata w'omwana wo togenda funayo omulala simanga kisiraani kyekyo ky'omukubye biki
ne mbagamba ze nga bw'aba nkuba nga antuusaako ebikolobera ankuba ansamba ensambagere nze tamanya nti ze ndi mwana maama wa mwana we ye taata w'omwana. Lwaki ye waba mubuzibu lwe mujjukira nti ye taata w'omwana wange, lwaki nze mba mubuzibu temujjukira nti ze ndi maama wa mwana we? Era nali njagala asuleyo naye waliwo omuntu omunanga nti munnaaye byonna bikole naye omusajja tomukkiriza kukola ki? Kusula mu kaduukulu kigenda kuba kisiraani ky'amaanyi. Munnaaye omusajja nga mujjayo naye yasiibayo namugjayo kiro ssaawa 6 nga bamaze kunnemerako ne ngenda ku kapoliisi ne bamugjayo mu kaduukulu ne tudda ewaka twaddayo waka nga nkolomera naye teyaddamu kunkuba. Olwo nga njogeredde ebigambo Mr. Sozi nga tubeerawo awo. Mr. Sozi Security okuzza mu bufunze tubeerawo awo wayitawo ng'emyezi nziramu okuguba ku bintu eby'okujja ku kyeyo era nga nze gyandi ku kyeyo wenjogerera. Mr. Sozi nga ndowooza omusajja ateredde olwo ye n'omuwala ono baali tebakyakomyuniketi nga balina engeri gye bwakya ku makya Mr. Sozi nemba nga sikyalina yadde ne kyempulya from nowhere ng'enkuba weeneeba ng'ebadde etonnya mpitirivu nnyonyonyo n'ekyo omulundi gumu Mr. Sozi bwe kyali ng'omuwala takyanvuma ng'ono amanyi n'okubeera ewaka n'akuba amasimu n'akubira omukyalo oyo ne batijja ne baseka ng'essimu erina mu loud Mr. Sozi nga mpuya nene ndaba nga tebakyabikola ne ŋŋamba nga n'ewaka tetukyalwana naye waliwo namusibamu ne bamugamba singa omukyalo yadde waka addanga wano ku poliisi baali bamuta ne bagamba singa omukyalo addanga wano ng'omutaddeko ne weeruba lugi tugenda kwongerayo paka luzira. Omanyimu abasajja temutegeera okuba omukyala musango ng'okunkuba tekukyaliwo era nga takyankuba naye tuba tuyombye n'akanula amaaso nga mugamba geza olunteekeko nkuzzeeyo eluzira ojja kuwulya ate kuno tuzibira luzira awo nga yekkakkanya naye nga takyankuba era nga tetukyalwana okuba bwe bamuteeka mu kaduukulu n'akawulira. Kati munnange nga ndaba tebakyatijja na mukazi omukazi baasirika omulundi gumu ne ŋŋamba banene abantu ndowooza yamuta. Munnange nga nzija ku kyeyo kati mu kujja ku kyeyo yanneegeya n'aŋŋamba mulekere omwana wange namuleka wa mwaka gumu n'ekitundu kubanga najja mwezi gwa kuna guno omwaka nga nkomawo ku kyeyo omulundi ogwokubiri nvuddeyo manyi tukwatagana kuba Mr. Sozi omusajja owange mwagala kyo kituufu njagala nnyo bba wange ate kati muyinamu n'omwana. Munaye Mr. Sozi nga nkomawo ku kyeyo tubadde tukwatagana n'omusajja kati mba ndi awo omwezi guno ogw'omwenda nga gutandika naye nga waliwo naye baŋŋamba ebigambo ŋŋamba bbaawo manyi Mr. Sozi bagamba ennyumba erimu omukazi ne waaba bamukukusiza mu nju bamukukusiza munda nga kyamaguzi ennyumba eyo tebula. N'ennyumba etaliimu mukazi Mr. Sozi ennyumba etaliimu mukazi tebula ate n'ennyumba erimu omukazi ng'akukutira munda nayo tebula. Nga mukwano gwange kati yalaba ebintu ebyo neyiba naye nali namuleka enamba y'essimu manyi bagamba eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga ku luli ebyantukako nabira ku luno najja ŋŋamba ekijja kyonna kijje naye kuno nyina okuba nga nzisaayo nnyo ebirowoozo kuba bisaakiteekako nnyo birowoozo. Munnange omwana omulenzi oyo era neyiba ŋŋamba mu nju muno mulimu omuntu olaŋŋamba omuntu oyo amaze okugenda mu kolono ono gwe bazzawo ne bateekawo ennaku 42 omwana omulenzi oyo era yaddamu n'aleeta mbu omukazi y'omu kati mu kumulekera omwana yanneegayirira omwana wange munne kuba mbi yayagala nnyo omwana we era ku ky'omwana sissaayo kigambo ayagala nnyo omwana we bwe bulamu bwe ate n'omwana wange ayagala nnyo taata we n'okusinga nze bwakola ki bwanjagala era we tuba ababiri ne twali nga ababiri ye nga taata we gwasinga okwagala nze nga tanjagala nnyo ng'era waba njagadde anjagala lwannaakwata naye nga omwana wange ayagala nnyo taata we ate ne bba wange ayagala nnyo mutabani we. Munaye ngamba leka waka na mutabani we ngamba kasita mwagala naggwe ne mutabani we mubeereewo ng'akubira nnyina mu kyalo ng'amuweereza omukozi amuweereza kawala katoototo myaka 13 akasobola okukuma bukumi mwana bajjukira nga balaba banaamuwa omuntu omukulu ate munange oli musajja naawe omanyi ebisobola okuvaamu kati nga bamuwaka n'akato we banaasobolagana nga babaawo kumbe omwana w'omukazi oyo yaddira n'addamu n'aleeta omukazi era munda mu nju eyange
mu lockdown eyo ey'ennaku 42 olwo neiba abiŋŋamba ti mu lockdown omwo mwalingamu omukazi kuba ennyumba erimu omukazi Mr. Suzi Tebula, kino buli muntu asobola okunjulira, naye omukazi ono nga tafuluma kubanga bba wange yali akimanyi nti oyo neiba nkulagana naye ate emabegako lockdown ng'atandika bwanga alina ebigambo byangamba kugamba nga ayagala ntabule n'oyo omuwala neiba wange, naye nze ate saasooka kirandoza nga ayagala asooka te communication eyo tutabuke bubi nnyo tube nga tetukwatagana kati yakola ebyo byayagala okukola nga teri asobola namuloopa. Era misasozi nga babeerangamu omwo omukozi mwali alaba biki kati lumu nga omuwala ajja mu inbox yagamba munnaye maama gundi nina bye njagala okugamba ebikolebwa wano mu makaago wadde wanyiigira bawo yagamba ebigambo naye olina byolina okukola ki okumanya. Omuwala nga ajja ng'abiŋŋamba we wagenda bawo yaleeta omuwala naye nga ngamba information kubanza omuwala simulabangako ne information tulina gijja mu ki mu maidi wo nga tukwata maidi nga mukubira essimu nga mugamba ani abadde nga ajja ewange waliwo omuntu yena yali azeeke wange nti ye nti ani ti waliwo anti abadde nga abeerawo luli anko nga takola mu koloni ennaku 42 anko nga takyakola lwo anti abadde abeera mu nju naye nga anti tafuluma baŋŋaana okwogera. Anko yantiisatiisa bwe naagezangako nenjogera ekigambo kyonna agenda kuntika nzeeyo wa mu kyalo. Munaye Mr. Sozi omuwala nga abiŋŋamba byonna akakozi nga mugamba anti babadde bakola biki ebyo nti anko aba atudde awo ngono anti nga ajjanga amutuulako babadde nga beeriisa emmere nga beenuuna emimwa ngono anti ayisa anke emikono mu mpale amusumula zipu n'amuteeka emikono mu mpale byonna omwana naalaba ne mugamba olwo ng'omwana wange aliriddawa nti omwana walaba oli anti nga atudde ku taata we ng'omwana akaaba tayagala oli anti atuule kuki sima atuule ku taata we konza haabwa akaaba olwo nga mukola mutya tinze omwana nga musitula nga musirisa naye oyo anti atuma nnyo anti egirasi y'amazzi ne webeeraawo mukambwe ennyo ancunga aba yagala ngimuweereze akola kimu kulaba TV nakwebaka konza nti anko wabeera wali nga yeebase nga anti agenda amwebakako nti lumu nababulirako ekiro nga anti akaaba ekiro nga twebase nga anti akaaba ze nali ndowooza na mwana yakaaba nti konze anti oyo ani erinnya nti ye gundi Mr. Sozi agenda okwogera erinnya nga kye kikazi kyennyini ekyali kintulugunya eri emabega ye muwala y'omu y'ono omuwala agenda okwogera erinnya nga ye muwala yennyini. Mr. Sozi nawulira nga nsaanuuka nengenda mu inbox y'omusajja WhatsApp kolo Mr. Sozi saamuvuma kuba kuli we namuvuma nalaba ebyakola ki ebyavaamu nagenda mu inbox nembimubuulira byonna Mr. Sozi nga kyenzuka nakaba bukabi maziga nga munyonyola ebintu ebyo. Omusajja naye nalyoka agamba obuzigo obw'ekirogo n'agamba bamuwaayiriza musima baneba beekobanye n'omukozi we musima bamuttira amaka buye tewali muntu y'omu yali azzeeko mbu naye kyajjukira mbu waliwo muganda we yajjako ewaka mbu ate yamalawo ennaku 2 mbu yajja n'abaana mbu n'agenda. Ne mugamba muganda we oyo ani yajja ewaka n'otaŋŋamba olwo ne mu lockdown eyo twali tetukyayogera Mr. Sozi gwe omusajja yeekwasa obuntuntu bwe natula n'enfumiitiriza nga yeekwasa obuntuntu oluwera ssaawa 2 ng'avaako ng'agamba nze ngenda kunaaza mwana nze ne mugamba onaaza otya omwana wange omukozi waali waleeta waaki nze ngenda naaza mwana sima ngenda azannyako na mwana wange simanyanga biki ogenda olaba ng'akuggyeko sima ngenda kukyajinga ne mugamba buli ssaawa 2 oba oyagala kuvaako dduka kiki ne mugamba naye gundi nno gwe weyisanga omufumbo ononsonyiwa kigamba ne mugamba era azuuza oli mufumbo nga simanyi nangamba leka naawe nga nfumbirwa ntya ng'olaba muno mu nju mulimu omukozi n'omwana nyinza nti okuba omufumbo toli omwana olwo nga aba ayogera owuya background kituufu ali ki ali waka nanga ndi waka sikola sima tulina ebizibu byaffe ngamba otya bufumbo kubanga ndina bakazi ne mugamba empeera zo si za muntu bulamu w'olikodinga akuddamu atayipinga ndowooza nga waliwo era omuntu yaliwo gwe yali tayagalanga awulye biki byayogera nga akugamba enkya njagala kwogerako naawe emisana nga mugamba emisana nga mugaza emisana mba bize tunayogera ekyo nti ekiro mba saagala kwogera kubanga ono omwana aba awulira ebintu byaffe bye twogera mbu naagenda n'abigamba baneiba
ne mugamba omukozi omwana omuto ow'emyaka 13 akulemesa okwogera nange mukazi wo mbu agenda buli ebigambo agenda bigambe ba neighbor ne mugamba gundi golabika oli mufumbo kuba embeera zonna z'abantu bafumbo olwo nembigattagatta ng'ebintu bino bituufu Mr. Sozo omusajja ono yaleeta omukazi ewange yaddamu era n'akikola ne badde ekyasinga okunnuma era sitiru ku buliri bwange nga n'omwana wange nga naye asula mu bikyafu byabwe bibasiba beekola ekiro omwana wange ali ku buliri lwaki omwana taasobe Mr. Sozi nakaaba amaziga wano Septemba nga atandika guno omwezi nga gutandika Septemba nga atandika ne mugamba musajja gw'oli mulimba ne mugamba najje eno nkole tubeere bulungi naye bino byotandise erozeemu ekyawo ne mugamba ne wabaki gwatabonerera ne mugamba era ye muntu y'omu n'alyoka yeewakana n'agamba nze banne bampayiriza nze oyo omuwala twayawukana dda biki ne mugamba lwaki gwe bagambye gwe babadde tebamanyi oba banga bakwaliza mbuba n'abantu bapanga olukwe bulijjo wano eno yo mukwano gwo abadde nga mbuuza mbukozi oli omuwala gwe wali weyagala naye nga mukazi wagenze beera nikume nga banoonya bujulizi ne mugamba ekikomera kyonna kyogaa kiwalana gwe omuntu omu bakuwalanako ki ne mugamba kyogamba mbu kikomera kyonna gwe omuggo gwe bawalana lwaki tebawalana akabala kuba buli ali omu mufumbo alina famire ye lwaki era gwe koye nti nange munaye simanyi naye bana abantu bamuno bazibu nnyo ng'apalappalanyawo namugamba ekintu kimu ebyange naawe bikoze ekibigwe sikyalina gwe kyenkwagaza genda mu maaso ne mukazi wo ne mugamba gwe kati nkumanyi ne bangamba nti bakusanze mu loogi sikyakuwakanira luli nali nkuwakanire kati mmanyi emizi egyo gyonna tewali kati akunsinga kaabe gwe wennyini teweemanyi naye ate nze nkumanyi ne mugamba waakiri wandiŋŋambye nti mukwano kituufu naleeta naye kale saaleeta oli gwe bagambye ekyo nandikikiza naye nowoneegaana emirundi 10 ne Katonda n'avaayo ne Sitaani n'avaayo kkiriza waleeta omukazi mu nju yange owulira oba oli oba yeye yennyini oba siye nekkiriza ne kulunera waleese ne mugamba wabula ndeka nkuleke kola kyowulya nti kyokola ki kyoyagala kubanga byoyagala okola ki obimanyi okiraba byoyagala obimanyi oba oyagala kuzaala oba oyagala kuwasawasa oba okwana oba owasa bakazi 10 n'obateeka mu nju emu n'obeera ngu batabala omu kyoba okola kubanga byoyagala obimanyi Mr. Soza we twakoma omwana w'omukazi oyo n'okwetonda teyeetonda ne tukoma awo ne tuva ku ssimu ng'ensonyi yazifudde obusungu atandise okuyomba awo we twakoma ne wayita weeks 3 nze mwennyini ng'omutima gw'omwana gunnuma kuba kati ndi maama nengaka neweyo ngende mu inbox y'omusajja ono wakiri mubuuza omwana wange ali atya era nengenda ne mubuuza omwana wange ali atya nangamba omwana gyali bulungi era alina kuba bulungi kuba alinanga ali ne taata we awo we twakoma ne Mr. Sozo omusajja wange teyeetonda omusajja wange ye muntu atalikkiriza nsobi ye wakiri wekuba kwawukana mwawukana naye nga takkiriza nti yakola ki nti yakola ensobi ne Mr. Sozo lwentunuliro ngamba nkoze ntya kuba ekituufu ekyokukola kyo sikimanyi ne waliwo neebuuza ne ngamba nkoze ntya kuba omusajja wange mpulira nga mwagala ate siri mwetegefu kufumba na Mujja wange ate ekirala watya bw'anaafunyisa omukazi oyo olubuto Mr. Sozi ekirala omwana wange saagala muzaala bw'omu Mr. Sozi ndabye abaana bangi gwe bazaala obw'omu mbadde ekyo si kye nali njagala naye njagala taata w'abaana bange abeere omusajja omu buli lwe ndowooza ku mwana wange omutima gunnuma buli lwe ndowooza ku musajja omutima gunnuma famire yange Mr. Sozi mbadde njagala nnyo simanyi kyakukola Mr. Sozi naye mbadde nsaba kumpa ku magezi n'ekirala Mr. Sozi mbadde nsaba omwami ono bamunteereko ko mu love lab tumanye ekituufu kyeki kyonna kyanaayogera mu love lab nja kumanya kuba ye yeegaana n'agamba talina mukazi yenna gwe yali aleese n'oyo omuwala gwe bamusibako mbu ye bayawukana dda era tewali mbadde nsaba munteerako mu love lab Mr. Sozi neyanziza nnyo neyanzeege okay kyasembezaayo kye twatandise nakyo yatusabye tuteeke omuntu we mu love lab gye twatandise nayo sister ono
Nancy Kombi alina amannya abiri ag'oluzungu naye njala mbabuulire amazima nti guy ono alina engeri gye contradictinze. So there was a lot of confusion. Kakati bw'oba tobitegedde oba bw'oba maze okuwulira love story kati ate osobola okuddayo naye njala okubuulira nti atuwadde love story ye Nancy Kombi. Omuwala gw'owulidde ayogerwako ennyo nga amuyingirira mu relationship ye Nakitende. Kati ndowooza osobola okukigatta. Bwe nkubuuza ekibuuzo nti omuwala ono sister waffe ono omulungi omuwagira okweyongerayo mu maaso, omuwagira okwesiga omulenzi ono Beeka. Wendi waliwo empewo nyingi naye ndowooza osobola okumpulira ate nayagadde nnyo okubeerako mu green. Nancy Kombi omuwagira okweyongera mu relationship oba okwesiga Beeka n'omutima gwe. Njagala kusooka okwanukula Nancy Kombi okusinziira bwe twayogeddemu akatonotono. One, olina the exact statements, the exact words obadde oyagala okuwulira mu gaayiwo ng'ayogera omuwala omulala ng'ayogera ku muntu omulala. It is very clear but it is just that oyina gwe ng'omuntu kye wandyagadde okuwulira nga gwe. Ekyo nno olumu kitera kuba kya mutawaana. Waliwo olumu ebintu bye tulowooza nti bwe tunaafuna ebyo bwe tunaategeera ebyo lwe tujja okufuna ansa zaffe. It is very clear nti gaayo ono ayogera ku muntu mulala newankubadde bwe namuvuze kubanga nze nayagaddemu confusing. Omuwulira nga avuya agwa mu bikopo. Nze njala kuba opinion yange. Onobeera naye ng'okimanyi nti mugenda kubeera muleebuleebu, mugenda kubeera mu kwezoganya obulamu bwammwe bwonna kyenkana. Owuliddewo okubuzaabuza kungi, owuliddewo obutabeera mulambulukufu emirundi mingi, byonna bye njogerako biwulidde nga si bye pya n'omulundi n'ogu. So omuntu ng'ono ng'oli ku birala ng'ali ku birala, omuntu gwakugamba nti bigambo tekisoboka kubanga yasoose omufuluma mu kamwa. Oba ogezaako okuntegeera. Ekyokusooka okulaga nti taagala kubyogera ku mpewo, kabonero akakulaga nti taagala kwekubajje. Ekyo nakyo njala okitegeera. Ekyokusooka okwogera Nakitende nga si ye ggwe, ekyo nako kyo kabonero kalala. Ekyokugenda nga yeekyusakyusa ng'alinga predicting nti gye ndagana, byonna biri very very clear nti Beeka ali mu kukulimba. Ayinza okuba nga akwagala naye kati okusinziira ku bikolwa bye tulaba kisigala kiri mu ngalo zo. Wano waliwo oyinza ogamba butakwa akwagala naye nze bwe nzijukira bwe mpulidde story yo waligambye nti ekyali kisinga omutawanya kyali kiwuuba alo nti toliiwo. Ekyo solo kitegeera kubanga abantu bangi bakisinkana. But even in your presence ng'okomyewo Uganda era nabyo wabiraba ebyaliwo. Kakati oba ogezaako okutegeera nti omuli mu relationship n'omuntu ayinza oba nga takulanga nga tannakula oba alikula oba talikula. Kyenjala osooka okukkanya nti mu bulamu bwo ne Beeka mulimu omuntu omulala oba mulimu abantu abalala. Ekyo ogenda kukikolera ki? Nzikiriza nti abalina bye bayize mu bino babiyize. Sister, abantu tebalina mukisa kukulaba tebakulabye. Oli muwala mulungi, olina omwana alabika obulungi, oli muwala eyeefaako, oli muwala ow'omuwendo, oli muwala ow'ekitiibwa. Kati teeka relationship yo ku minzaani gw'oyagadde okuwuliriza ebiva mu gaayi naye talina kyagenda kukunnyonnyola okuggyako okutambuliza ku biri era bakulimba basala ebigambo baagala twawula baagala tutabula. Ne bw'onooyagala okuntumayo ekyo nsobola okukikola lwakuba ekyo ojja kukisasulira. Ne bw'onooyagala gaayi mulinnya kagere kukakasiza nti omuwala amwagala gy'ali, ekyo ndi willing but I am telling you gaayi byakulimba mbu bigambo si bigambo already ye kennyini yeekubye ejje. Shonjala gikomya wano. Katonda affe omulungi okusoomoozebwa mu baana b'abantu tekuggwaawo naye tukwebaza kubanga otubeera. There is a lot of confusion mu sister yeebuuza ate okutandika relationship endala ate okuzaala omwana awalala naye ng'ate ne waali ebibuuzo bingi ate ansa ntono. Ekisaakyo kakimumale.
alina okwebuuza ebibuuzo by'atalinako ansa. Mukama muyambe okumwanukula mubikkulire nga bwe tuwulidde omulage ky'alina okukola. Alina okutyanga omuntu. Katonda wange muwe amaanyi, muwanirire, muwe ekyokuddamu, muwe ekyokusalawo. Akaana ke kalina akamu n'omusajja gwe yatandika naye nga bato alaba ebintu bimuva mu ngalo ate nga sikyandyagadde. Ne Katonda wange mukulembere mu kusalawo, omuwa amagezi g'owa abaana be abakuteera abakwagala n'abalinga ye Katonda waffe babeere basaasire otusaasire wamu mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say amen. See you tomorrow mu love story endala. Nkwagaliza weekend ennungi, nkwagaliza obulamu obulungi. Just know so small loves you so much.